Aira tutandise era nga nsanyuse obbala abatulekedde katundu kakuna vamba naffe bano aba Fredix Motion Pictures nga begase wamu ne Reality Cinema abagamba nti it's now real. Reality Cinema Production with the Fredix Pictures ebakoletedde part 2 4 episode 4 etandise ebyokuzanya biweddewo The Woman Elsilaj Musa Bate ku lutimbe tomusibwa omukyala amanyiddwa nga Farida Naruyange, omuzanyi amanyiddwa nga Kantinti Rahma omuto naye tomusibwa, awamu n'omukyala amanyiddwa nga Nanyonjo Teopista atolekedde katundu kakuna etandika butandisi ky'obusinge Gloria Bisirikirwa etandika Grace Prite Nabagala ku lutimbe katundu kakuna Matovu Ashirafu etandika butandisi Amumpire Rachel naye ku lutimbe tugenda maaso netandika butandisi Hore Shana Mukisa namwebe Aisha naye ku lutimbe muto egenda maaso etandika butandisi Nalukwago Mary akuweereza nga musomesa mu kitundu kino ekyokuna Nambalirwa Aida Ambassador Mwesigwa n'ababosi Reddy be bakuleetedde atolekedde katundu kakuna Subi Jasmine naye ku lutimbe tomusibwa written and directed by Rukabe Frederick ate nga location manager Naruyange Farida edited by Nanduja Gladys ne Rukabe Frederick Nakanwa Jiteji ne Kobisinde Ridia tugenda maaso katundu kakuna kaitwala twabewa gyebigwera era nga tolekera katundu akokuna director of photography bamita Rukabe Frederick Nalukwago Mary yakola ku byentambula ate nga Rukabe Frederick Naruyange Farida ne babeera abatestesi abakuntiko Naruyange Farida ye yateekamu ekijja etandise The Woman part 4 nze bampita mukiibi katandika we twakoma mu katundu akookusatu mukulu yali asoobye naye teyamanya nti waliwo komando eyali awulidde essimu ye era bw'avaayo nyanno yaga kati nange kangoberere mukulu yali agenda okuleeta omugaati kumbe eno gye yali agenda okujja gobereyo naawe ku kikazi nze onyiiza omusana obwedda gunjo kya wokubiridde essimu omukazi abadde ku ttaya era mugambye mulembye bulimbi ngende mugulira ebyokulya ni lwaki ekikazi ekyo tekitwekeramu ku budde ye Jasmine Hope ageeka bali eno basinda laavu kumbe ekikazi kyeboogerako kyagoberedde alina kava ziri sina kavari wabula kampali kale wadde oleese 10 nja gitetenkanya nti wagambye oleese 10 tewali kyakola kyava jjayo 10 lengera laavu kumbe zimpe watandika ddi okwagala gwenjagala kati firimu yino tutandise The Woman katundu kakuna sebo sente zotaleka oleta malaya kati omwami ali ku saidi ki engumi eno alo ate yaze yetegese onyiiza nno engumi kano kamamiko kadduka buddusi nja mukuba bebi todduka aluwa bebi gwe gwe nkukubya oluyiru musaagala kwongerako lwakubiri lukumala odeeka njakakuba mukulu engumi nemulya engumi erideye sabwe gwe olwanira njakakuba
gwe nja kirabe engombe ziryamu mwami kati navaayo ne balyoka bafuna omuntu bafunye omuntu muveeko nyini okuba olw'amalaaya mukulu nayimirirawo awo ng'oyo bwato bwakoze ewekana zizoka zimulya empi zimulidde kyokka kinkoye simanyi senozisigaza azisutte mwamufuna agakazi ag'amaanyi gakazi galina tema bikajjo mwe mwagateeka waka ne naye lwaki tokigoba owulidde omusinde gw'eŋŋumi gwe kirina kumbe naye omukulu ebikondo abiwuliddemu mugongo omwo ebifuusi ekitaalaba mugeso abiyita bifuusi abifunye tugenda maaso tuli katundu kakuna tunalabagana nende mala okunabako ekikazi kyo kyenkubi ekikazi ekyo eŋŋumi ewedde tugenda maaso the woman era nga tuli katundu kakuna nagambye giteekeka eryakabejja etandise kale tuvaayo tuddako eno mu kirombe wano bookerawo nyo amatafaali ba amatafaali saako n'okwokya tanuulu ez'enjawulo waliwo eno gye batadde oba bataddeko emitwalo 4 egya bulooka mpanvu nzibu kale tudda ku nabizibu kobusinje gloria ye nabizibu alina entwalayi ensi yatandise omukuba empizo z'omumakiikakiika atambula ayiga ekyokulya bambi naawe okubeera bambi n'ekyokukola oba oli awo atandika obulamu obujja kati kyava ajjako mu kirombe mirimu aginoonyeza watuufu wano mu kirombe ky'amatafaali onaakola ki mirimu gwe onaasobola otikka ebisiki kati wano tulinawo tanuulu 2 zetuwokya byonna nja bitikka okakasa bananga omulimu naagufuna naye mulimu ki kuleeta bisiki bino ebiyingira mu tanuulu mukazi watu afunye omulimu gwe oba bagamba nti tugende maaso katukireke ekyo mukazi watu afunye omulimu bizibu biyinza okutwala ku mulimu gw'otaasobole naye olw'ebizibu mukazi watu bino babyasaamu namasiini byetaaga abasajja bali abaakolamu ate nga mu kulya bali bulala kakati gwe omukazi maze ennaku 2 tonaba kulaba kukamuntamu yatandikirawo kobusinje gloria tugenda maaso amalako yatandika okusomba emiti yebisirikirwa yasombayo kimu n'akaŋŋala ogambye onaasobola ogw'ebiti kakati ate otandikiddewo kaaba onaasobola busanso bukuma 10 bulooka bukuma 10 tanuulu bwaweddewo kati kyavagana n'enjala emuluma mpozi nkutwale wakofumbe kati omyaye kyava mugamba okujyawo nga nkutute wakofumbe eri emmere awo bambi mukazi wattu naye ekyokulya kyennyini kati alaba bamuyaye n'owulira omuntu ng'ayanguyirawo ati okumutwala eka naye weesikamu mutima aze anoonya mirimu atuukidde ku gwa biti ate enjala emuluma naye gwe muwala omulungi ekikutambuza ng'ojja onoonya mirimu era omuyaye naye neyeesikamu kuwa yaawo bwe mutwe mujja muyaye aba kati kyava agamba bwe mutwe mujja nga mwegonza muba muno ow'eŋŋumi ng'amaze okuba eŋŋumi yadda awaka naye nga ŋŋumi yagenze okumaliriza nga bba amutaddemuko ku ŋŋumi ali wano akyagako abamu kati ne zireeta owa bbulu
mpale mugamba mutya jukira balina ekibiina ekyabakyala bagagga kwagalana yali wano naye munne yamusanga akaaba kyavaga atali wa mulembe nnyo embeera gye bamusangamu abadde yakava mu lwaggolola bagamba mbadde ndese sente zaabwe ati weerabidde leero lwakuna kuliko n'enzange ye kati nze ndiwadde ofuna kubanga jjukira nti nasaba musomesa kasooka jje kakyavaga naye nedda lindako omusomesa ajja kumala kujja kumbono gwaguddeko tannaba nakuwola eŋŋuumi zikyababiridde ku mugongo ogwo alina ebizibu omukyalo oyo gwolaba naye nenyumba yiye era erandira eddiwaawo kyatagambanga bba naddamu kugamba tabitegeera bamita nanyonjo teopista ageeka bayamukubye naye erudda omukyala kiba kirungi nnyo n'ogoberera bbaawo wadde owulidde ebibadde ku ssimu eyesibya ebiba bivaayo kati yagenze n'agwa mu kasaaganda k'eŋŋuumi luvannyuma lw'okugoberera bba gye yalaze kati tudda mu kirombe njagaddemu naye mwana afunyemu kakatengo kati omye yagamba nti nkawaddeyo olwasa kuba akabadde kanafu agamba nfunyemu akatengo mwana kademu kalungi kajja kanoonya omulimu olukagambye okukatwala waka tekesiseemu waddeeko kayinza okuba akabbi oba nkatambuza na bizibu aha nkawaddeyo waya wadde kibadde kyekasitudde tekikasasuza kubanga muwadde waya naye abadde nga afunye akakadde mbadde nga gwempadde akazeeyi mwana naye ntya ogenda okujja mu kirombe eno buli kwolesaawa kowesanga akaketise tugenda maaso kale embeera bwetu bweri omuyaye yeesikamu waya bayaye b'ennaku zino beebeereramu mukazi wetu yadde eno olaba the woman era nga tulaba episode namba 4 mwanje Steven Kabana na YouTube channel kwogisanga kuba ku 0752 18 munnange sinze nkuzaala kazi watajukire ennaku engeri gye yatandise okujja ndabulungi wali ku mulyango olunaku lwasoose ofuna ekintu ekyo lwe yakiwulidde embeera teyazze mabega yayongedde kubeera ng'ekanama bukanami eryabisirikirwanga gwokuze tolinyonyereza nti biki bibasirikira ajjukiramu ennaku si nyingi nyo emabega maama buli yamugambye ebigambo ebyo okuva lwe yabimugambye ensi kakati emutwala bumalirivu naye natakkiriza kikyaliko gatonya mukazi wattu yeegumya ng'avudde gy'avudde bamuwadde oluwaya bamuwadde olu10 yaseka buli watunulira katonda mu bbanga eyo yaseka yeewuunya yayi mukama katonda kiki kyendiko kino n'asiriikirira eyo entwalaye gye yavudde nayo wazira yabuuza ki ekigenda maaso mu bulamu bwe ng'aloota oba nga taloota sigenda kuddamu mulambulamu yagamba njawukanye ne maama sigenda kuddamu kumulaba mba ndoota nzuukuke mukama katonda nyamba mbeere nga neebase nzuukuke wabula bwe mbanga siroota mba ŋŋenda mmalako ntya nze ngamba nga siri mu kuloota nedda kibe kirooto yagamba kibeere kirooto wabula bwe kibe nga si kirooto simanyi bwe ŋŋenda mmalako mukama taasa mbitidde kubanga mbitidde fe kumekye sinafuna nakyakulya nakubiriza yakamala ebweru naye amanyi bwe zimuyisiza olwasoose yasuze na zampunu olwokubiri yasuze kasasiro olwokusatu afunyeyo olu10 oluvannyuma lw'okuba nga agenzeko mu kirombe nasitula agati naye ngaera tebamusasudde lwa mulimu oli amusasudde mwegobako
muwadde 10 kumwegobako. Yagamba nti okuwumula si kwe kutuuka n'okukaaba si kwe kumala ensonga, yayimukiramu addewa kubanga ne bannannyini wano bazze. Oli ayinza olowooza yayakubba n'enveerayo. Manye ennaku zino abakazi bano tebabbye, balina kye banoonya. 10 alulina luvaamu ki? Tudda ku amumpire lwekyo. ate okujja gye okimanyi yaganye okuddamu oletaano omukozi kati emirimu gyonna tugigwamu. Tudde erina alongo. Daddy yaganye okuddamu okuletaano omukozi, kitegeeza nti kati emirimu bagenda gigwamu bonna. Era nga nti kati bw'oba ogenda maaso n'okwoza ebintu tobyemalira. Yita obuntu buno obulongo bubeere nga bukweyambako. Singa naawe nakuleka bwetyo singa ogikola. Kubanga nange singa nawe sakuyigiriza mirimu wali badde togiyiga, kakati buyigirizeewo nga bukyali yebulwa gwe kababirye. Butandika okola emirimu. Daddy yagambye tewakyaliwo kuddamu kuleetaano omukozi. Mwana omutiiriika temunnamanya biri waka wano. Daddy yakoya abakozi. Ayagala buli mulimu tugwekolera. Nyabo tutamawe. Tugenda maaso. Tubooleze, tubafumbire, tubasombe tubatwale ku ssomero. Kaana kawala kakantinti Rahma awamu ne namwebe Aisha. Tukola ffe. Mukola ki? Mami akuli. Mami nze antayola. Bwakozibwa ekyejo naye Daddy yeekanamye teri kuddamu kuleetaano omukozi. Gwe jangu nyimunguze wanene tekalisi wanene. Sokoleke. Mirimu ki gye mukola? Mirimu ki gye mukola? Bukola butolotooma. Daddy wamwe yababanyiza ssente buli kibusa. Wali kano kanamwebe Aisha katolotooma kababirye. Jjajiri. Wamma tevaako emmere ku dayinieri. Ne mama ensi tetutandikidde wala eno okutandika okwoza ebintu. Kali katolotooma. Mbwe nsi batandikidde wala okwoza ebintu byawaka. Kati batutawaana tuleeyi tuzanya, kati ani agenda okuzanyisa bidole byaffe tulyoke batwozesa ebintu nga kyekitubonyabonya ku myaka gino. Ensi tutandikire wali okwekana kino okwoza ebintu. Twozeko ebintu tubireke muno tumyemu nze tubireke muno tugende tuzanye. Eyo ye puroguramu y'olunaku. Schedule ewedde akati enkumi yawedde. Wayitawo eddakiika nga 3 nzizeeyo nti ewaka kuba nzijukira eri eŋŋumi eyasembyewo yabadde y'amaanyi. Eyo yabadde yakisajja gye nataddeawo okumpimpi awo n'ebbeere yabadde yakisajja naye era ng'omusajja nange sinze namugambye era nguberere naye ludda gwa musinze namuleese waka ayina okwekazaako beweka. Kati yajja ne bukatunkuma ne bunnakati nateekaawo nasooka awetta akomawo awaka nga atyayo n'agenda amale okugwamu ku mazzi. Katamanya waka bamutegekedde muggo, bamutegekedde mazzi ga mufulasika. Olutalo lwawedde oba lukyagenda mu maaso. Kyalagenda ofuluma yasanga nakati ne bukatunguma. N'amanya nti kati Golola Moses of Uganda Ssaababiri alayika akomyewo. Njala amaze okunaabako, eŋŋumi amaze zinaabako n'engoye ezibadde mu fayiti yaziggyemu dda. Ali wano yeetegeka kati. Tetumanyi kiddako. Bano omukazi okusirikira awaka otyamu oba tomanyi kiddako. Ofundako n'oli n'akuyombesa ne biggwa naye okuba eriyo ne mukuba eŋŋumi n'okomawo nga yawoze dda n'akwaniriza. Nga bamukubye n'eŋŋumi y'ekisajja esembayo. Otyamu n'olowooza ekiddako. Kati okulungi nali nagenda mu maaso n'okuli. Nkitandise ntya. Musajja aba musajja. Sajja taata. N'alyoka yeegumya. Kati awo aba ayingirawo nga meeni, ayingirawo nga mameeni. Bondya nannyini ŋŋumi. Naddala eri yasembye yagenze ku kifuba awo nannyini ŋŋumi n'akomawo nga mukambwe ennyo. Kwata enva zange zino
ng'omusajja kwata tawulira naye sebo soko oyitewo nga nayingira firimu yino soko oyitewo nakati wange okimanyi nti omusula wansi olira abasajja twekaza naye musajja gwe wangi olina firimu goloza nawasa pusi naawe omanya alina enziramu yeyo ebigambo naye kiki ekikutuusa ku ekyo kuki olabye endimu yi olabye ekyo naye lwokedde nondagalaavu nongamba kongenda ondeetera obugaati dolaze laavu enyenye kumba ogenda kwenda nga bigenda kumaliriza nga onkuba eŋŋuumi obeera wano tompa yadde 10 yadde omwana gw'ozaala tomulabirira ali eri mu kisulo kale n'omwana gw'ozaala ali mu kisulo towaayo wadde 10 nze nnwana bwe mba muzaala nawe oba omuzaala bw'oba olwawulira obyagala okatuga eŋŋuumi eddamu nze nga ndi wano n'omwana gw'ozaala nga tosobola mulabirira alo mukazi ayiza okuba yakusonyiyidde ku mabbali eri n'ayagala akutayiza awaka byetuvaamu byozeemu era bibadde ebiwedde kyokka kinkubye nekunkuba eŋŋumi y'okubbeera enkyagijjukira ate toddamu kummanyiira toddamu olwaleero lwoba okomawo okummanyiira nze toddamu olwokuba okwanye omanyiye wulira firimu mbadde saagala eŋŋumi zo nzisobola naddala eri esembyeyo togiwulidde ate yebadde muto weeno gye nnyinza okuzzaako naye omanyi okundeka n'osalawo n'ogenda ne bamalaaya gendera ddala kati lwaki togendera ddala nuva wano kubanga ebyakameeza bitukaayanya sirugwankukoye bankukoye lwaki tovaawo musiru gwe nkukooye eyo no tooni eba esusseeko ew'omulamuzi tooni eyo eba esusseewo ew'omulamuzi tugenda mu maaso tulaba the woman kitundu kyakuna kale nga tukyagala okulaba kiki kiddako tulaba kina uganda mpolampola bampita mukibi nga bulijjo mwanje Stephen Kabane na YouTube channel ekutusibwa kuba naffe bano aba babosi redi abayambako abaana bali mu biyumba e Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Kuwait n'ebirala nga mwagenda okuba ekyeyo naye nga mwagala ku mmere yaffe eyawaka wekwate bwekwasisiro 7815257 oba plus 99 538 758 oba 432 basobole okuleetera delivery yona woojagalira mu kika ky'emmere yona gy'oyagala awaka. Ababosi redi basangibwawo Saudi Arabia Dammam, naye nga ne bw'obeera oli Qatar emmere bagituusa mu bwangu bw'ekitalo. Balina ba agenti okwetoloola buli wamu wonna wonna, ate ng'enfuba yaabwe ya mulembe nnyo era nga kye bakola bakitegeerera ddala. Bali ku mbeera eya international level. Kakati be baleeta firimu eno era bakutuusizaako nakana akatundu akookuna. Tugenda maaso. Kamukulu kye yakola tudde eno nayingira munda n'agenda maaso n'okunaaba. Ebyo byawedde, embeera yonna gye baasuzeemu bya munju, by'omunju tebitotolwa. Kati obukera ku makya mukulu wuno ateekateeka aveewo yeyongereyo. Manya alina akaze bamuyita Ashirafu, Matovu Ashirafu, amannya geeka muddu wa Allah. Kati omukyala naye yakeerawa mukabumpi gye yava mukabuyonjo. Mukulu amanya okera ku makya okudduka yiiyo kabuutu yiiyo nga yaguddewo olutalo. Mukulu no yeetegeka ku makya agende. Olutalo lwabadde lwajjo era obudde bwazibye. Kati bukedde wuno agenda. Mukulu akedde. Envuddeyo zino zokka. Omaze n'okunaaba. Bano eddakiika zino zokka zenvuddeyo omaze n'okunaaba. Nina okugenda omusajja alina beera waka.
omanyi bulo muyomba tomina kusula ku ekyo mukyala ava manju kati ava ayingira mu nju nadduka mangu yo nga yeyanguya aleseweza akameezi oyo najja nazinoonya legera firimu tanzirukako mukulu wuno amaliriza yamumanyiriza omukwata jeeke omanyiddeko nzirukako otyo nyini odduka gwe alo nasooka amuteekamu kasipidi gavana kati awo nadduka amwiridde agemanju bino biki byokola anti oyagala uyire naawe obonyiririira namunaasa yenna alo iranjoza ngolola nyini manyiira omanyiira bwenjoza bwengolola bwogenda bwoyenda kati genda namunaaliza ddala bulungi nya firimu yino The Woman 4 yamunaaza genda bokwana nabo bagololeko bwobeera musajja kyekiddako kikyolina kyoyagala oba ngumi ndeete mashovu akirafu yafuna amusobola omukulu teyena mabiga nakumba oba ogenda gendera ddala lamuga bogenda mamala yaboge onyiridde amazzi sirugwe genda oba musiru gwogenda todda genda mbaza nsobola okwerisa nsobola okwebeza nsobola okweyambaza mbwaggwe amunanziza efirimu eno nkazi ono obayo omukazi okukwatira akadomola akalamba ng'omaze okwambala bulungi ogende n'akakuyiira The Woman 4 nagambye gwe naye alaba firimu eno kyeyalingako kalinki kano ne munatandika okubeera ng'agiwoomerwa kubanga ya butundutundu ate nga bungiko era nga tukyagenda mu maaso tulaba akabeja The Woman era nga tuli katundu kakuna kati omukulu kyeyakola teyadda mabega yapima bupimi neyeyongerayo kale omukulu ono bw'amala okunaaza bba yayagala ogenda maaso n'okumanya ki ekiddako amunaaziza naye era omukulu tazze mabega kyokka ng'oba oli awo manye omukazi ayinza okukola ekintu kikulume naye bw'omulaga nti ate tekikulumye ate naye ye kiba kiruma ye gwe kasita omulaga nti gwe tekikulumye ye kiba kiruma ye n'agiteekako kufulu agitaddeko kufulu neyeyongerayo wagyalaga bamuyita Nanyonjo Teopista mukazi kabuutu bulungi yanywa amazzi n'amyabeko kyakola dde mu nju aidha okumukuba oba kyekyo nakyo nekiddako naye omukulu yafuriizinga bufuriizinzi n'akwata ekkubo n'ateekamu emu neyeyongerayo bwebaayo omukyala alina amaka agayuuga tandikira kwono olyoka onoonya abalala ono yeyongerayo usanga mukubo nga yebitigula ayina agamba abakazi bano bazibu nnyo batusanga mu makubo baba n'ebizibu byabwe kati atambula ajjukiramu musajja engeri gyemukwatamu n'akawala akato kyokka ye mukazi akuzeekuze musajja asitula buli eri bulina emitima gy'embogo era kyova olaba omwami bwe yali alwana yalwanira ku saidi yaako n'eŋŋumi n'akubamu wuwe kale ekitegeeza eŋŋumi ezo ezasembayo ezo aya egenda maaso ewaziranyenya omutwe era nalabika okubanga mbutufuta bitegeera butegeeze Mwanje Steven YouTube channel kugisanga osanga mukazi anyumidde mu bbala naye ng'ebizibu byalina bw'oleeta kaloole olekawo k'ebigenda ku katipa kitegeeza biba tebiggwayo gwe ng'oyimiriza olaba maali ng'oyimiriza egenda maaso
mbayimiriza ebizibu ebitajja ku loole. Kakati omukulu gwe bagayiiridde yaswabuukadde eno. Oba alina abakazi bameka? Tubyonsobedde. Babbi ng'otobye. Oba alina abakazi bameka omwana ono, omwana wa musiraamu matovu Ashirafu? Mu kutandika okutambula mu kkubo gye nsangidde emikwano gyange. Mbadde nno nva awaka, kyokka ate mu kuva awaka gye nsanga emikwano gyange nga tebayingira amazzi. Munjira amazzi batandise kuyimba luyimba happy birthday. Ne mbabuuza lwaki munyirira amazzi ne baŋŋamba eweerabidde batandise kuyimba lwa happy birthday. Ne njijukira nti era mazaalibwa gange bebi bankozeeko ka surprise si kakunjira mazzi. Bw'oba anaabeera mwenzi beera n'ebiyiiya bingi. Ebirimbo by'abakyalo olina okuba nabyo mu bungi ate nga buli wokiteeka kijyawo. Omanyi bagamba mbu akali amaggwa kamanya engeri gye kagakyusaamu. Kati tojja kubeerawo nga tomanyi kulimba bulungi nnyo ate obeerebwa abasajja b'abakazi bangi. Beera n'ekirimbo ng'ate kijyawo wennyininyini awo. Bagenda kunkwata leeti. Babi yangu angenda mu kibiina, okimanyi ngenda mu kibiina eno naye alinayo engoye ze. Alina abakazi bameka omukulu ono efirimu eno egenda mu maaso. Sisobola kukireka leero Kati kyava gamba oba ekibiina kiveeko engeri gye gali mazaalibwa gange tugende auto to celebrating amazaalibwa gange. Ko mukyala nti nedda ekyo tekisoboka. okuva mu kibiina nkomewo At least nindaako nve mu kibiina kyuke tukole enteekateeka eya celebration y'amazaalibwa ago. yangu yesinga twagenze dda. Kuba senga wayangu yedda twalibadde tonsanga nawo. Jjukira birimu n'okukwata leeti. Naludde dda. Kati ava mugamba mpa ssente ko omwami nti aa genda mu mpale eri gye ntobeddemu. Mwoba ozijja nawulireko oko obunyogovu bwazo. Omukuba ono baakola mulimu ki? Kuba ssente aba nazo. Gwe saba okuba n'abakazi asukka mu omu babiri. Ono tulaba wa kusatu. Nze mmanyi buli mukazi yenna password ya ssente. Gwe bw'oyongerako manya nti weeyongeddeko aidha bizibu. Akazi temunkyawa. Agende mu maaso. Kati naye ne bamuwaayo 10 erigenda mu kibiina. Eyo bye mbadde ngamba tulina okubeera ng'oli munywevu mu nkola ya Bank of Uganda akapapula ako. Baby Kyuka mannange. Baby kyuka mutulabe. Bano ba baby bakuumika ssente bweri. Ayayaya kampoomedde. Baby tolwayo. Gyavudde bamunaazizza. Sebamulinze kufuna lugoye. I mean kweyambula. Kati nga nzira ku kiri kikabubuutu ekinjira amazzi. Kikabubuutu kyonna kinene. Kigira ekibuto kiyika buyisi neeraba omwana w'abandi. Ayambala nange nenneetya. Yakubamu akasekaalo. Onaaze nze bukyaŋŋambawo mbadde kujjako ng'enkuba yenkubye. Mbadde sinaabangako kafuulu bwe katyo. Nennaaba kafuulu nga sirina kyenzigyemu underwear, stocks, mpale, ngatto, pule ne saati twala tugende ne amulesi. Ako kafuulu nali nkanaabyeko. Omukazi naye ankubye kavulu. Ayayayayaya. Bayi yamunaaza akavulu. Musanga agenda mu bibiina byabwe. Nandikawo ewaka. Kamukwano nga yamukubirako kasimu. Obuuza ssebo nyetobedde. Kati abamugamba ate gwe ogambye obadde otobye otobeddewa. Baganjiridde. Ekikazi kyekiganjiridde. Wesinzize direct paka wono. Nali kimanyi nja kuyingira mu nju naye sewe nange sizizaamu livansi. Ntaddemu emu. Ayika ye ntegeera. Ate n'oyo maali entegeera. Nenga gyende obitegeera. Gwe mukazi bw'ogaa n'omulekera alina kuyira amazzi. Gyena okuba ng'oyimanyi. Naba mufunamu muze. Agamba nti tanaba mufunamu muze. Eno yo mboosera. Mboosera. Bikyali kiriya. Togoberera ebyange ojja gwa mu kinnya. Wabula don't do what I do what I say. Ojja goberera ebyange. Nze banjiridde mazzi gwe bajja kuyira mukojobo. Movie eno egenda maaso katundu ka 5 era nga tuli katundu ka 5 akayo the woman production Bagave Uganda
omugave mukibi nze nkutuusaako kyava jja erikali ke baakuba ogamba ki mwana muwala Jasmine Hope atunulanga kaddole abeera nga alina amasanyaze mu maaso ovanga ku mukazi wamunyiziza nalo kali strawat n'akusa wansi nze boyi nze mpulira nkoyo okunkubira ekyo ekikazi kinkuba nze mbikooye tereka tubibeereremu sirias nkoyo okubiba mukazi wo akatebe kaako kali nga mugamba akatebe kaako tumale okwogera bulungi bebi gayo neri amanyiraavu ekyalaavu kyomuteeka wala n'okugonda bakazi baagala nnyo okugonda bebi nsonyiwa nejjukira baatukubye babiri nange weerabidde nga bankubiddemu ndeseeyo n'akalabo kati engeri omukazi nti atunda cosmetics ekyali badde ngaekirabo ayitidde wali n'amugulirayo kapaaka k'ebizigo ng'okwetonda bebi ulira laavu ebintu bibiri tugenda bikolera njagala obiwulirize bw'onaobikola bwebayagala nkusonyiwe bw'onaabikola nja kukusonyiwa ekisooka njagala kijini kino n'ekipale ky'abakyala bino ebiriko ebirungi kigula $30 oke waliwo engato gye nalabye egenderako ku Facebook ya $25 gye $55 bonaaba ogalnoyesa ago byonna abyambala nja kujjukira nga eŋŋumi ziri nzeerabira kati ninyo bebi bw'onoobireeta kubulira ekiddako bebi yekyanze Jasmine Hope ageeka naye bebi gwe weefuddeko wekka werabidde nga nange ekikazi eŋŋumi zinabadde nga ntekayo omugongo gezalibadde zirya gwe nga zijja gyende abasajja mwabaki kikyuta kikidaba ntunuulira ekikulemeza ku mukazi omukadde kikidaba kiki mazima ddala okitegeerwa bebi batukuba femu nze linve nako mulinveeko alina laavu amanyi bwe bakwata omukazi gwe kirage lwakubeera kimanyi bwe banyonyogera kyuka kyekimanyi bwe banyonyogera kyekimanyi bwe bankwata ne bwe banyiga nze saagala kikali kyokuddamu kunkuba nze mpulira bikooye alina laavu alina obwongo paddamu ze kunkuba waddiramu okunkuba nze omanya twawuka walayi bilayitalayi naye rajjukira nawe eŋŋumi ku ŋŋumi 3 ezakutte nabadde maze okulemesaako nga 6 zonna zakutte mugongo gwange tugenda mu maaso twatulabe ewa firimu eno gyedda tulengera katundu kakutaano naye jjukira nze nina okubeera namba emu ekikazi tekikusaana ekikazi kigolola nnyo tudde eri owa bbulu yajjagana amaka gakyankalanamu senga obufumbo bukyankalanamu amaka gonna gaba gakyankalanye kati ono mu kibiina agenda okulaba omukyala tamulaba agenda okujjako awaka waali waggale mba amaka gakyukamu gakyankalanamu ayadde agenze egoberera musajja gwe yayira amazzi n'atadda mu livansi n'ateekamu emu wabula teyamanya gye yakwata kati agenda okudda kane nga sayinsi okula omanye omukazi yaye alina kaswiki oyinza omusanga ng'akaaba bwakulaba n'ateekako akaseka mu bwangu ddala akaswiki kali kiriya kyovala abakazi bano nze mbatiira ddala boyi nti abakyala nze kati kyava abuzaabuza mbw aliko eri memba gwabadde alina okugenda maaso n'okulaba era gyava bansanyusa balaba nnyo ebyabannaabwe naye nga baba balina ebizibu ewaabwe naye abamu andi nziramu nti abamu ebyabwe baba tebabiraba balingiza nnyo ate ebyabannaabwe kenogamba senga bw'oyagala okulingiza ebyabanno bino obifikisinga senga osooka n'ofikisingamu ebibyo byali badde tebiggwawo
Tachamuwa sente mukati amuwe 13,000 anti obawulira munange mbu omusajja takyamuwa sente amuwe 13,000 buli kimu kyekyanga sente zetugenda kola kati wuyo jjukira tebaali bamuwadde miliyoni 2 katugenda kola ti omusajja yamwekyangako wangi buli kaseera agenda tambula nawulidde mbu omusajja amukuba omusajja amugoba owulira bwafa ku bya munne nga n'ebibyo byennyininyini alina gwakadde okuyiira akadomola muvi baddaŋŋamba ebyo bya sente zirimbwa ate nze bannange mpulira nakoyera ddala abasajja wulira firimu mukazi omusajja amubonyabonya nze nakoowa embwa wangi kirabika kyesigadde kirabika okumanya nakoowa abakasajja kyenzizaako kubeera mutujju wangi nkugambye zirimbwa n'owuwo bwatyo simanyi bwakuyisa nini nze nkyalina omukisa nga badde akyampa awulira wabbulu ye bikyatambula bulungi layira nga gwe weesiimye eyenze wanga akyampa kibiina nazimpe nez'ekibiina nazikuwa iye abaana bataano nabazze okusomero n'abaana ne badda ku ssomero kwesunako ologerawa nedda mukama olira okuddaala yasiyanjagala bwagazi era bagamba obulungi sidya akyava mugamba bagamba obulungi siddya laba ffe bwe tubonaabona ate gwe wa bbulu buli kimu kitambula bulungi aliko simayiro nez'ekibiina nawe kituka nti kati lwakuna obulungi siddya naye yekagamba nga yakusumululidde ebbwa lyaliko lyatuddeko naawe otya kati ava amubuuza nti omusomesa amukubiddeko bwe bakwasa obwa sekuritale naye obwa sekuritale naye tabuvuga bulungi olw'ensonga nti waka waliwo ebimuvuga nijja lwetegera nti omukyalo ono mugagga era gano amaka gage ekizimbe kino kwe bali kike abaana bazikutteko ettaka kati ava gamba nange njagala nfune miliyoni nga 3 njagala kuzza ku nnyumba zange zino baana bazikwatidde zetaaga renovation zetaagako kalanja akapya kati mbonu kyava mubuuza munne niye omusajja bw'alimanya nti eno ennyumba yo talikutta kyava agamba basajja bafu basajja babi era abasajja tulina baagala nga tubalimba bulimbi abasajja muwulire kano balina kubaagala nga babalimba bulimbi kuba akasajja muli bafu basajja muli babi osula n'omukyala gwolowooza muli kupangisa mupangisa kumbe z'omuwa eza landiroodi aziza ku nkutu nga n'ennyumba mwe musula ye landiroodi waakwo bw'okizuula kyekiddako abasajja mulina kubeerawo nga babalimbalimba bulimbirimbi mutyo egenda maaso Elsiraj Musa Bate agamba ki brother tugenda maaso kati no tugenda maaso tukyalengera katundu kakutaano ono gyeyakoma okumanya laavu era gyakoma n'okuba n'ebijujulu kati kanuko kajujulu kiboko ate ayina laavu kyenamutegeddeko naye nange mbadde nange siina maanyi bulungi budde obw'okumakya ava wano agenda bakira okuva le bamuyira amazzi kitutte ennaku 4 wano we yasengukira nago makage ziweze ennaku 4 nga tadda gye bamuyira amazzi olwo bw'obeera ggwe nkazi wakuyirira amazzi kigendererwa kisenga gaba agamuli okumpi ga fulasika ki ekiba kiddako ye bw'obeera nga wafunidde ekirowoozo ky'okuyira nga talina kadomola mu ngalo ng'alina buno bubokisi bubaketi bwe musuza wansi w'ebitanda bubaketi ebibeeramu mu bimanyi sikakuyiridde olwo muvi kati bebi tugenda kulya ki esente zazirina n'omulimu gwakola njagala nnyo gumanya kuba nagambye buli wofuna omukazi n'ogamba nti this is one that is another problem kati when you add the other one to become 2 problems I don't know muvi mugamba mutya bamami mwena ako tezigenda kumala
alina laavu alina keya amanyi bwe bakwata ekitonde ekiriko ebbeere kyokka amanye engeri gye babonereza ekitonde ekiriko ebbeere omanye ekikaabe babbebi bano kiba kitono naye guba gunene gyali kati amanye engeri gye basanyusa ekitonde kino ekyebbeere kyokka ate era amanyi bwe bakibonereza kati buli kyanga kiri kimuyira amazzi leero olunaku lwakuna nga taddayo ekyo kyokka kyokka omukyalo ekyo kimu ayinza n'okulya nga tanyirira n'abeera nga egenda mu maaso sijja kuba nnyo naye boyi ono ali bulala mu byalaavu ali bulalamuuko omutana oteeka wali eri matovu akirafu owa bbulu kati yakola emirimu ndowooza tumuyita assistant secretary kubanga secretary byamukyankalanako era ne mu kibiina tabeerayo mu budde kali agenda okujja okonkona lwaki omukyalo ono bambi yeewuba nnyo eno wiiki yali alina okugenda maaso n'okuleka nga afuna akasente mu kibiina era agenda otuukawo nga taliiwo tyavajjayo olukoma amunyonyogereko nzize waka nga sikulaba n'amunyonyogerako ku ssimu naye togenda kunsanga obudde buwanvu togenda kunsanga wabula kanisonsika wano mu luggi wansi ogenda zisangawo kati ava agamba nti sente nzikuŋŋaanyiza era nkoze nga sekuritale abasatu ne bamemba abalala abawadde nzitaddeko esente z'abamemba abawadde naffe abasatu nzitaddeko zijja kubeera wano ngenda ziyisa muno mu kaddiko olugi wojje zisanga kubanga togenda kunsanga obudde bujja kuba buwanvu n'amanya gaabwe nga buli omu bw'asasudde n'engeri gye basevinzeemu mbitaddeko kubanga oli teopisita nanyonyo yakoleranga sekuritale w'ekibiina kino ekyabakyala abagagga kwagalana tugenda mu maaso ekyo ekizimbe kikye nga ye wabula batamanyi baba wasiza otya kakati tudda ku mwana muwala nambalirwa Aida bulungi mbulira amazima kyava mupira essimu n'amubuuza naalongo oli bulungi mazima kulaba olwaleero luno okakasa ewuwo bikyatambula bulungi kubanga nze njagala kukulaba nakyenjagala okugamba era nina kyenjagala okugamba mu bwangu kati tekyetaaga sula sokojje yanguwa waliwo obuzibu naye jangu kati era nga kati oluteeka wansi essimu tandikirawo tambula obuzibu bwaze dda yangu ojja onsanga awaka bakolamu ono nambalirwa Aida wewe waabwe nalyoka alikwata nanywamu balina esente bano ni waliwo obuzibu bwali bugudde era nga gamba tebukyasobola kugumiikiriza akubidde naalongo mu bwangu obw'ekitalo kati tuvaayo tudde eno wulira firimu bana enaku zino mwana gwe ng'onyirira omusajja andabirira wulira firimu naye mwe mukikola mutya zenga weekubyemu n'enaku zino gwe ng'okozi ofaanana bubi bizibu yamugamba omusajja nvuga nsula wansi ku kitanda ase ebyo ampuuba gwolina omukisa abakazi tunyuma nnyo tunyirira nnyo ngaomukazi omusajja akulabirira akuwa buli kimu kyonna musajja tayenda katonda tulabira naye mmwe mubikola mutya muloga mutya munaye katonda yabikola gendako ne ku kyaki osabe kyava mugamba gendako ne ku kyaki osabe emikisa musajja katonda alina kuwa muwe olimba owanga alina mwampisa andiisa akakanja kyusangamu okuva emabega gye tuvudde kyava gamba nti tokyusangamu omusajja bano gwe boogerako yaani muvi era atamiddwa oli omusajja bannanga oli omusajja bwe kuba kwagala ayagala amanyiraavu amanyi okulabirira omukyala wabula wekuba kukulumya akulumya mala kunyenyanga kedo simanyi oba naagamba nti anaatereera amaze kunyenyanga kedo nti kati akuze kubanga ayenda banenze wanga ampa laavu ampa keya buli kimu akimpa mu budde si byangu nzigula neerabirira okuva ku kigere paka ku mutwe sikia furimu mba mwana kebeera emmere awaka
sente owanga dduka buddusi neerabirira okuva kagere paka ku kaviiri. Omulaba oyo ne okwata ekidomola n'okiteeka mu sikaati wulira firimu ne wokwata embwa ne bwokwata ekidomola n'okisaako sikaati weekanga maze kifungula oli bba wange mwenzi kafulu oyo aba asusa oli mulaba edduka kakati nkunyumiza kati nekankunyumize naye naye mabegaawo naku nga nnya kye namukoze tali kiddira tayagala leka sente zakameza omanyi okuweta ku makya nga tayagala kuleka akazaakameeza bwadda mbamalaya n'asaasaanya yasoobye kati yasoobye embwadduka kumbe nabadde nva mu kayigo amukoledde nomanyi kye namukoze alifata ki taali kyerabira namuyiridde ekidomola ky'amazzi yenna n'atova wulira firimu okuva we yagenze wazira okuva lwe yagenze ennaku nnya kano najjukira omukazi ajja bwe yajja yatoba omusajja boogera ku omu kyokka tebamanyi ajjukira ennaku nnya eziyise era omusajja yajja wano ng'atobye n'amugamba mbu busimanyi mikwano gye gimusanze negimusapulayizinga n'amazzi bebi ono tuyinza okuba nga tetwogera ku omu yatidde anyway yatidde tasobola kiddamu wamukoze ekyo ekyo kiwakoze ekyo alabika ajja kwekangamu ku mutima tajja biddamu nze nkakasa abasajja bakyuka abasajja tebakyuka naye ate yagenze n'okusulayo n'asulayo kyava gamba nti tajja kyuka singa yali akyuse namuyira amazzi yali badde ayingira buyingizi mu nju ne tusoltinga embeera wabula okumanya nti tajja kyuka teyadda mabega yagendera mu ngoye zeezo zemutoberezaamu ekiraga nti ayinza n'okubayina n'omukazi gye yalaga era gy'asula mukazi kyoyo banaye kanfuukidde ettabbu kano naye katusindise mu kyamukaaga gye tuba tusisinkana katusindise mu kyamukaaga mwanje Steven YouTube channel kabana nakwogesanga nzaga ngenze mu kibi aba Boss Radio bakutuusaako The Woman Part 5 tusinkane mu kwomukaaga tukasuwa wiraba